بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه أبي بتيبوا ومتوفوا وكسنزوا يا الله سبحانه وتعالى الله وفاوني دقلون ابننا بديو تبصر سوكس سنمي ديمبي kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwa bonna abana mugoberera tusa Allah lwalizingako enseno tuli ku musomo gwaffe ogwa Masakh Dajjal oba engeri yetugenda okutambula mu kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ebimu ku bizibu n'okugezesebwa okuli mu mbeera ezo zitwayogerako wetwakoma twalaba hadisi yombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jeri yagezaako tunnyonnyola Masakh Dajjal entambula ze nga bwe zigenda okubeera twakkiriziganya nti omulundi guno biidhinihi ta'ala ebigambo bikwala ku musajja ono bingi era biwanvu naye olwalo katuwumbewumbe musomo guno oba oliawo ku mulundi ogunajja tutandike omusomo gwaffe omupya enkwe z'abakyala n'obuvuyo bw'abasajja mu maka olwaleero nga tumaliriza Masakh Dajjal biidhinihi ta'ala hadisi gye tulabye olwaleero ya 1810 ojja gisanga mu kitabo kitibwa Riyadus Salihin ekya Sheikh Yahya enkola enkadde page number 687 hadisi eva ku Abdullah bin Amru bin Aas radiyallahu anhuma قال صلى الله عليه وسلم انت ينمي محمد صلى الله عليه وسلم كبيكواتا الدجال ناغم انت يخرج الدجال في امتي اغينا كفلما وبا اغينا كفايو الدجال مشبينا change فيمكث 40 naye mugenda kuwangala naye amakumi 40 لا ادري 40 يوما au 40 shahran Allah wange bwire ngamba 40 teyambulira Allah ategeeza miezi 40 Allah ategeeza nnaku 40 oba ategeeza myaka 40 Allah yangamba bugambi nti mugenda kuwanga naye 40 Allah nalekaawo kana reporting hadisi agamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyatulambulira tubulira 40 Allah agamba mwaka 40 Allah ali ku mwezi 40 Allah ali kunnaku Allah yandekaawo oba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulekaawo fayab'athu Allah ta'ala Isa ibn Maryam 40 ge munawangala ne Masakh Dajjal Allah agenda basindikira Isa Masihu ibn Maryam kaannahu urwatan bin Mas'ud Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti Isa ekifaananyi kye kifaanana mu Urwa bin Mas'ud oyali sahaba ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina ekyafayo kye kiwanvu naye saagala kigenda mabega kuna kibagambako nga mbanyonnyola Urwa yani lwaki omubaka yamugeraageranya nti agenda kuba afaanana mu Isa alaihi salatu wassalam fayabtuluhu au fayatulubuhu fayahlikuhu Isa agenda kuyigga Masakh Dajjal era agenda kumufuna wamufunira era agenda kumutta thumma yamkuthu an-nas 70 sininan laysa bayna ithnayn adawa Allah subhanahu wa ta'ala Isa ngamaze okutta Masakh Dajjal Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwangaza ummeno emyaka 7 nga tuli awo emyaka egyo 7 naye ekyengere kigenda okubaawo mu egyo emyaka temugenda kubaawo mulabe muntu yenna wakati w'abantu abo bagenda kubeera nga tewakyali kuttingana tewakyali nkwe tewakyali bunafuusi nga bantu balungi beerere mu myaka egyo 7 ogwogerwako thumma yursilu Allahu azza wa jal rihan mukaseera ako ng'emyaka egyo 7 giweddeko Allah agenda kusindika empewo nga nyingi baridan
ng'ennyogoga min qibal sham egenda kuva mu Iran awo oba mu Syria. فلا يبقى على وجه الأرض أحدا في قلبه مثقال ذرة من خيل أو إيمان إلا قبضته. empewo yo bwenajja nefuwa tegenda kulekawo mwoyo gwa mukkiriza yenna wadde musiraamu. empewo egenda kugenda n'emyoyo gye gyonna mu nsi musigalemu boononefu bokka. hatta law anna ahadukum dakhala fi kabdi ljabal, ne bwanaaba omusiraamu yeekwese wansi w'olwazi nga gyali empewo ejja mutuukako ejja mujjamu omwoyo ogwo era wajja okufiira. ladakhaltuhu alayhi hatta taqbiduhu fayabqa shiraru nnas fi hifatu tayl. Allah nyumi agamba mbaka nyumi agamba sallallahu alaihi wasallam nti abasiraamu abalongoofu bonna bagenda kuttibwa n'empewo y'akaseera ako, myoyo gyabwe gitwalibwe, ensi esigalemu aboononefu bokka, era batandike okukola obwamalaaya nga bw'olaba ekinyonyi bwe kigwira kinnaakyo oba bw'olaba ensolo bwegwira ginnaayo, omuddu asanga omukazi amugamba nti hayi may I enjoy with you, mugwalakkirize beyambule ng'ensi eraba, oba nga abaana bwe balaba nga abantu bali mu butale beebakaawo, bantu bava mu masinzizo ne beebakaawo, bantu ku street beebakaawo, ensi etandika okwenda nga bwe mulaba ensolo bwe zenda. Ekibuuzo, essaawa eno embeera eyo weeri bateriiwo? Kubanga nude pics tuziraba, oli naakubira omuwala ndagaako ku bwereere bwe n'amulaga jangu nkulabeko, najja ne bayegatta abo bantu 6 nga bannabe bali abalinze, nono n'ayingira gabulaba embizzi. Kati ebintu byatandika weebiri. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa embeera eyo agijjewo. wa ahlaami sibaa'i, nga n'ensolo ebintu bye zikola byennyini nga n'abantu byennyini bibakola ebyo ebyononefu. la ya'rifuuna ma'rufan wala yunkiruuna munkaran, akaseera ako ng'abantu bakyali abagambako ku haraamu era tukyobagamba amateeka ga Allah ne bagawulira, wabula buli kyomanyi nti kitamwa nga bakikola, buli kyomanyi nti kinyiiza Allah nga kikolebwa, buli kyomanyi nti kirungi kisanyusa Allah nga tena kimu ibaada ekolebwa. fatamathalu lahum shaitan, mu kaseera ako Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuleeta ibilisu daa'i mu kifaananyi kyayo ddala, sitaani egenda kweyoleka eri abantu. fayaqul ala tastajibun, sana egenda kujja bagambe ne lwaki mmwe temungoberera, lwaki temunnyanukula, lwaki temubeera wendi. fayaqulun, aboononefu abo bagenda kugamba fama ta'muruna, otulagira ki mukama waffe, oyagala tukole ki? fayamuruhum biibadati al-awthan, agenda kubalagira tibannaye tutandika okuteekawo ebiwumbe n'amasanamu ge matuufu g'okusinza lwe tugenda okufuna ku mirembe. ng'olwo abantu baavu, tewali mmere, tewali ki, bwanaabateerawo ebiwumbe ebyo nga babisaba bagenda kufuna emmere n'ebirala. wahumu fi dhalika darun rizquhum, awo wennyini bagenda kugaggawala, bagenda kufuna ssente, bagenda kufuna emmere olw'ekikolwa ky'okusinza amasanamu ago. tuli mu kikama olwaleero nga obushiriku bususse mu Uganda, nga naye ekintu ekikoze abantu obushiriku kufuna ssente ne gumaliriza ng'omulimu ogwo ne bakadde baffe abawalimu b'amasheekhe balina amasabo gaabwe bajjanjaba abantu. kati wano Isa akulaze mbaka akugambye sallallahu alaihi wasallam ati enkomerero ng'esembedde, dajjali amaze okutuuka, sitaani egenda kuwundira abantu okusinza ebiwumbe, majority yonna bagenda kusinza ebyo, era emmere, ssente n'ebirala bigenda kufunibwa olw'okusinza ebintu ebyo. embeera eyo weeri bateriiwo. tusaba Allah tutaase. wahumu fi dhalika daru rizquhum, ebyenfuna byabwe bigenda kuba biteredde mu kaseera ako. hasana ishuhum, Allah agenda kulongoosa embeera zaabwe, bagenda kufuna ebyokulya, obugagga, ebidduka olw'okusinza ebiwumbe ebyo mu kaseera ako. thumma yunfakhu fi ssur, mu kaseera ng'abantu baggweredde mu bintu ebyo, Allah agenda kuba oda, eŋŋombe egenda kufuuyibwa. fala yasma'uhu ahadun illa asgha liinan wa rafa'a liitan wa awwal man yasma'uhu rajulun yaruutu hawda ibili. eŋŋombe egenda kufuuyibwa mu kaseera ako, naye abantu abanabawo boonofu teri agenda kugiwulira. wagenda kubaawo omusajja omu agenda kuba ayina ekiraalo kya mukama we kyatereeza kya ŋŋamiya, agenda kuwunzika bw'ati ensingo okusaidiyo eya kkono, awulireko akaloboozi katono nnyo ng'awulira ekintu ng'eŋŋombe, addemu awunzika okusaidiyo eya ddyo era agiwulire.
awo wennyini wagenda okuzirikira n'abantu be bonna abanaamulaba oba banaagiwulirako bagenda kuzirika naye ng'abasigadde tebanabajjuwulira. Omusajja oyo yagenda ajja kubalongoza kiraalo kya ŋŋamiya yajja okuwulira eŋŋombe eyo. Fayasaku wayasaku nnaasu, bw'anaamala okuzirika olw'eŋŋombe eyo n'abantu be ne bazirika, olwo ensi yonna egenda kuzirika oba abantu bagenda kugwa omulundi gumu. Summa yursilu llahu au yanziru llahu matal, Allah subhanahu wa kaseera ako agenda kutonyesa enkuba ka annahu dhil kazulfa, naye ng'enkuba eyo ejja nga ntonotono. Au thumma yuqaalu lil ardin, enkuba eyo egenda kujja ng'enkuba eyo ntonotono, ng'oba eringa ng'ebolaba ekire nga etonnya tetonnya waggulu wakutte naye ng'obukuba kuba butono nnyo. Fatumbitu minhu ajisaadu nnas, mu kaseera ako omugaso gw'enkuba eyo Allah agenda kuzuukiza egenda enkuba eyo kuzuukisa bantu. Thumma yanfakh fi ukhra, Allah agenda kuba oda bafuwe ngomba mulundi ogwokubiri. Fa idahum qiyam yanzurun, abantu bonna bayimirire omulundi gumu nga batunudde bwe bati. Nga bw'oyinza okujja n'oyokya ennyumba abantu bafubutuka nga tebambadde, kati bonna nga bali bweru baga tetwambadde, okwekanga okwo. Allah kyagamba nti fa idahum qiyamu yanzurun, buna agenda okukeera ku makya ngombe eyokubiri ng'abantu bonna bayimiridde bati naye miskini nga batunudde amaaso tebamanyi kiddako, tebamanyi we tugenda. Summa yuqaal oda egenda kufuluma ng'egamba oba amalobozi agenda kujja nti ya ayuha nnaasu, bantu mmwe halumma ila rabbikum, kati nno mwolekere ew'omulezi wammwe mutambule mujje twolekere wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kyagamba nti waqifuhum innahum mas'ulun, Allah we oda nti mbayimirize abantu abo bagenda kumala kubuuzibwa. sabbih isma rabbika al-a'la. Thumma yuqaal, eddoboozi ligenda kujja eddala bamalayika nga bawa oda nti okhriju ba'atha nnas, mutandike okujja okuteekulula abantu, mutandike okujjamu abantu. Fayuqaal, abagambibwa babuuze Allah waffe otugamba okuteekulula, tubateekulwe tutya era tubapange tutya? Olwo batanze tuteekateeka entambula zaffe ez'okugenda wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqaal, Allah agenda kuwawuda agambe nti min kulli 1999. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Min kulli 1999, Allah agenda kuwa oda nti mumpangira abantu nga muteekateeka 1,000 muyimirize abantu naye nga mukola 1,000 naye mu buli 1,000 njagalamu omuntu omu 999 mugenda batwala mu muliro. Fadhalik, nabwe kityo yawma yaj'alu wildaanu shiba, lunaku olwogerwako mu Qur'ani Allah mu kaseera ako nga ekigambo ekyo kifulumye lwogenda okulaba omuntu oba omwana ali mu myaka 9 essaawa yakaddiwa amere n'envi ng'olaba bwoti. Omuvubuka ali mu myaka 12 omulaba ng'ameze envi akaddiwe ng'olaba bwoti. Kyekimukaddiya Allah wadde oda agambye mutandike okuteekulula abantu, njagala 1,000 ne buli 1,000 njagalamu omuntu omu yekka yagenda mu jjana 999 bonna ngenda kubookya. Twebuuza ekibuuzo, bw'olibeera mu 1,000 olwo nga Ali ibn Abi Talib yalulimu oliwona? Bw'olibeera mu 1,000 olwo mu abakyala nga Khadija bintu Khuwaylid yalulimu? Kale bw'olibeera mu 1,000 olwo mu abagagga ba Uganda naye ng'omwaziinyi omu yali mu 1,000 olwo? Bwe mulibeera mu 1,000 olwo mwe bamalaaya naye nga mu 1,000 olwo lwonna mulimu imaamu omu? Bwe mulibeera mu 1,000 olwo Abubakar Siddiq baga nti Abubakar yoyo? Kyekigamba Allah kyagambye nti wadhalika, nabwe kityo fadhalika yawma yaj'alu alwildaanu shiba. Statement eyo n'embeera eyo n'ekyekanga ekigenda okubaawo nga statement eyo efulumye, ogenda okulabira omwana omuto firahiga ng'akaddiwa yekka amere n'envi ng'olaba bwoti. Lwaki? Olw'ekyekango n'obuzibu n'okutya ekigambo ekyogeddwa Allah nga mutuufu okuwona chance ntono. Si kyekyokka, wadhalika yawma yakshifu an saq, kwolwo olunaku lwogenda okulaba abantu nga babikkudde entumbwe. Okubikkula entumbwe kye kitegeeza mu eno aya? Ekitegeeza mu eno
olunaku olwo fil haqiqa lwakweteekateeka kutambula. Oli mulema toli mulema, olina kansa tolina kansa, tolaba oba olaba, olunaku olwo lwakweteekateeka kutambula twolekera omulezi waffe Allah awatagenda kubeera gwangu. Rawahu Muslim, hadisi gitange Muslim ojja kusingana ebigambo bingi bibogera ku musajja oyo. Yetuga Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti laysa min baladin illa sayutawuhu, tainayo kabuga konna mu nsi koleka ngo omusajja yagenda kuyitawo. Mukkirize tumalize ne hadisi kale ya Sa'id al-Khudri naye nga ali ku nsonga yemu ya Masih ad-Dajjal. Lumu hadisi ya mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti yattabi'u ad-Dajjal, Dajjal wanaaba avuddeyo agenda kugobererwa min al-Yahud, agenda kugobererwa abayudaaya, asbahani 70,000 alayhim at-tayalisa, agenda kugobererwa abayudaaya emitwalo 7 naye nga bonna bambadde engoye za green naye nga ziva mu ngoye za satin. Emitwalo 7 baganda bafe okuva mu Irani awo. Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekigambo ekyo naga nti yattabi'u ad-Dajjal min Yahudi Asbahan kifo kiri mu Irani awo, yagamba nti 70,000 alayhim tayalisa, bagenda kumugoberera nga bawera emitwalo 7, ekitegeeza nti mu Irani awo abayudaaya bangi bagenda kubeera mabega wa musajja ono. Lumu hadisi ya yombaka Muhammad yagamba sallallahu alayhi wasallam nti la yanfiranna an-nas min ad-Dajjal fil jabal, abantu bagenda kufuutuka olw'okutya n'okukankana ebikeme ebinaabeera mu musajja oyo nga yakatuuka. Abantu bagenda kugwera mu nsozi olw'okutya n'okwekweka kw'omusajja oyo. Katugende mu hadisi esembayo olw'obudde biidhnihi ta'ala. Yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hadisi eva ku Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, yagamba nti yakhruju ad-Dajjal, agenda kuvaayo Dajjal, fayatawajja qiblahu rajulu min al-mu'minin, naye olunaku lwanaavaayo bw'ati waliwo omuddu omukkiriza, omuddu omutya Allah omu agenda okubawo ebiseera ebyo, agenda kunoonya Dajjal oyo waali. Fayatalaqaahu al-masalih al-Dajjal, bw'anaaba atambula ng'amunoonya agenda kusisinkana amagye abalina ebyokulwanisa, abakuuma omumpembe ayitibwa Masih ad-Dajjal. Fayaqulun lahu, bagenda kugamba omusajja ono omutya Allah, ila aina ta'mid, onoonya ki era oyolekera oyagala ki? Fayaqul, agenda bagamba a'midu ila hadha alladhi kharaj, noonya omusajja ono yavuddeyo gwe bayita Masih ad-Dajjal. Fayaquluna lahu, bagenda mugamba awa ma tu'minu bi rabbina, soko otubuulire tokkiriza mulezi waffe ono, Katonda waffe, omusinza waffe, ow'ekitiibwa kyaffe, tomukkiririzaamu? Fayaqul, abagambe nti ma bi rabbina haffa, mubadde kimmwe, oyo si mulezi waffe n'akatono. Fayaqulun, bagenda kwegeya mu buwanga bagambe nti uqtuluhu, ono tumutte. Fayaqul ba'duhum li ba'd, abamu bagenda kukubagana empawanga bagamba alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahad duna, bannange temukimanyi nti mukama waffe Dajjal tatukkiriza kutta muntu. Fayantaliquna bihi ila Dajjal, bagenda mumukwata bamuwerekere oba bagende naye bamuwerekere eri awali Dajjal. Fa idha ra'ahu al-mu'minu qala, bana bagenda bwe bati omusajja ono omukkiriza alengere Dajjal agamba abali bawo nti mmwe ya ayuha nnas, bantu mmwe abali awo, inna hadha ad-Dajjal alladhi dhakara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ono ye mwononefu ayitibwa Dajjal Muhammadin sallallahu alayhi wasallam gwereka atugambye. Fayamuru Dajjal bihi fayushbah, Dajjal agenda kuwa oda ti omusajja oyo mumukwate mutandike okumubonyabonya. Fayaqul, bagambe nti khuduhu washujjuhu, mutandike okumukuba omutwe gwe gwokka okutuusa lwegunaavaamu omusaayi, mugwase n'ekyenyi kye mukyase n'ekifuba kye mukyase. Fayusa'u dhahrahu wa batnuhu darban, atandika okukuba obubi ku lubuto n'ebirala ebikolwa ebyo byalabwako emabegakaawo mu kampeyini. Abantu nga baatisa emitwe gyabwe, abantu batonnya omusaayi naye ng'ensonga yakupinga baali mu buyinza. Katonda Allah akugamba nti wagenda kubaawo ebikolwa bwe bityo omuntu anaaba apinze Dajjal. Fayaqul, agenda kugamba nti aw ma tu'minu bi,
byetukoze byetukubye omusaayi ogukuvuddemu tonnaba kugonda fayaqulu omusajja agenda bagamba nti anta almasihu alkadhab sebo oli masihu ow'obulimba fayumaru bihi ebyolagira byonna sisobola okubeera mabega waabyo fayusharu bilmishal agenda kutumya omusumendi agenda kumuyuzaamu mumakkati ge bwati ebitundu biri amuteeke wali min mafriqihi ateeka mumakkati g'omutwe amwasamu mirundi bibiri hatta yufarriqu baina rijlaihi n'ebigere bye abyaseemu ng'ekigere kimu kiri eno kigere kimu kiri eno summa yamshi dajjal baina alqit'atayn agenda kutambula ajja wali ebitundu ebyo bibiri summa yaqulu lahu abigambe qum yimirira fayastawi qa'ima agenda kudda omuddu omuti Allah yimirire ng'ate yenkanakana bulungi era nga yeegasse nga tonza kulowooza nti baali bamutemye okumutema summa yaqulu lahu atu'minu bi dajjal agamba sheekh oyo osiramusa okkiriza oli nange fayaqul agenda mugamba ma zdaltu fiika illa basira kino kyokoze ate nyongedde kunyweza nyongedde nakukyawa oli mubi nnyo toli mulungi summa yaqul agenda kugamba nti ya ayuha nnas omukkiriza agenda gamba abantu mmwe innahu la yafalu ba'di bi ahadi min annas mugumiikirize kino kinkoleddwako teri n'omu agenda kuddamu kufuna buzibu bwa musajja ono nze mbamalidde fayakhudhuhu dajjal liyadhbahahu fayaj'ala Allah masakha dajjal agenda kukwata omusajja ono yakuddamu kumusala Allah agenda kuteeka ekiziyiza mu nsingo ye ng'omusajja otakyakwatibwako ma baina rukubataihi mu nsingo ye ila talqunihi nuhasuhu fala yastati ilayhi sabila nga takyasobola kukolebwako bulabe bwonna bulala nga Allah amaze omuteekako ejijiye fayakhudhu biyadihi wa rijlaihi fayakhdhifuhu bihi masakha dajjal agenda mumukwata bwati omukono gwe n'ebigere bye amukasuke fayahsabu nnaasu annama fadafahu ila nnaari abantu bonna banakuwole nga balabanga gwakasuse muliro ne wa innama ulqiya fi ljanna ab'ebitiibwa mbaka yagamba nti awo wennyini munnanga agenda mukasuka mu jjana faqala rasulullah sallallahu wasallama mbaka we yagambira sallallahu wasallama ahadha a'zamu nnaasu shahadatun inda rabbi alalamin awo yinno wemujja okumanyira nti mummwe ye muntu abadde asigaddewo abasinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala ab'ebitiibwa ebyo byetusobodde okutematema ebikwata ku masakha dajjal ebigambo bingi bonna agenda mu kitabo kino kitibwa Riyadu Salihin ekya Sheikh Zakariya ojja kusiŋŋaanawo ensonga mpitirivu nga bagezaako okulaga masakha dajjal omulundi ogunajja biidhini taala tugenda ku mutwe gwaffe omupya ogukwatagana n'enkwe z'abakyala n'obutabanguko n'obuvuyo bw'abasajja mu maka mukkirize paati esemba eyokubiri twogere ku nsonga y'abaganda baffe gye nalabyeko etambula mu parliament ensonga eyo ng'ekwatagana ku okukola ennongoosereza mu maka mwabaddemu obuwayiro muno wammanga omukyala ajja kufunanga 50% mu maali ya bba bwe banaabanga baawukana oba ng'afudde omukyala ajja kubanga ne authority esemberayo ddala ku maali y'omusajja bw'anaabanga afudde bbaawe ye n'abanga asigadde mu kontrol kubanga ye muntu bo gavumenti gwe balabanga owokubiri aliwo asaana emmaali eyo okwawukana kw'abafumu kunaabangamu okuyombagana bajja kutuulanga ku mmeeza before omukyala alisitinga ebintu byandyagadde okugenda nabyo nga tanaba kuvaawo tuyimireko awo ensi eno kati buno obubaka bugenda eri bakama baffe abakulembeze b'obusiraamu naddala Kibuli ne Odi Kampala era bugende n'eri parliamenti yaffe tutwale eggwanga tuyina kye tuyita non secular state ne kye tuyita secular state mulimu states amawanga oba ensi nga zikkiririza mu bitabo ebitukuvu ne mubaamu n'ensi oba state nga tezikkiririza mu bitabo bitukuvu nga bwe muwulira King Muswati baganda baffe aba Cyprus baganda baffe aba Venezuela genda aba Wales ndooza ne Damascus mu Syria ne wabaawo states ezimu nga zo zikkiririza mu bitabo ebyawandiikibwa
zibayita secular state ne nani secular state, whereby ensi eyo amateeka gaayo agagifuga bagasimbula mu bifo ebitukuvu. Ensi ebeera ekkiririza mu secular state, ensi etakkiriza mu nani secular state nga bo bakkiririza mu mateeka g'abantu, buwangwa, mizimu n'ebirala, nabo bwe bali. Uganda, Tanzania, Rwanda, Kenya, Burundi, ndoza Afrika yonna state 85 zikkiririza mu secular state, state 15 ze ziri mu nani secular state. Kati ensonga eno nga mugigenda empola, muyinza okulowooza nti mukola ebintu byammwe abantu tebagoberera oba si bayivu tebamanyi. Uganda eri emu mu nsi ezikkiririza nti amateeka agafuga ensi eyo gateekwa kuva mu bitabo ebitukuvu. Era bwe munaayisa ensonga eyo nga mwagala gipaatiika muloza twebase, tuli baddembe okugenda mu kkooti ntubavunaana kebumere ba MP oba eggwanga linyini likuba mu mbuga z'amateeka. Uganda eri mu secular state, whereby amateeka gonna g'ogenda okuleeta ogenda kumala kuyita abakulu b'amadiini, muddeyo mu bitabo, kino kikosa eddiini gundi, kino kikosa ab'obuwangwa gundi, kino kikosa bano bwe buti. Y'ensonga lwaki mwalaba emabegako bwe twali ku nsonga ya marriage bill baabasomera parliamenti ya Uganda ne bagamba nti waliwo ekika ky'obufumbo mu nsi wano ya Uganda nga kyo kigenda ku RDC, ng'amaka gaabo gatambulira wa DC. Era mukimanyi bulungi nti essaawa eno akulembera parliamenti ya Uganda gwe bayita Olanya. Ebiseera ebyo bwe yalina obutakkaanya ne mukyala we yamaliriza abagambye nti amaka gange gali under DC. Uganda is a secular state. Nti oli waddembe okujja ne yeewandiisa naganza amateeka agannamula nnamulira eno. Ab'ebitiibwa, eggwanga lye muteeseza lirimu abasiraamu abalina enteekateeka yaabwe eri very very clear ku nsonga z'amaka. Kyova olaba Allah yavaayo n'akigamba n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ffe empangaala yaffe teri ku mateeka g'abantu, empangaala yaffe eri mu kitabo kyaffe Qur'an. Allah yagamba nti thumma ja'alnaaka ala shari'ati min al-amri, Muhammadin nakuteerawo amateeka nakuwa ebiragiro by'oteekwa okuwangaalirako kw'otambulira. Fattabi'aha, eyo fiiru amri, oteekwa buteekwa kutambulira ku biragiro bye nkuwadde. Wala tattabi' ahwa alladhin, togoberera enteekateeka z'abantu, ebiragiro by'abantu n'amateeka gaabwe. La ya'lamuuna shay'a, tebategeera. Innahum la yaghnu anka min Allahi shay'a, tebana kyogenda kukuyamba. Lwaki Allah agambye nti enteekateeka z'abantu teziri makulu? Kubanga ebiragiro by'abantu bikyukakyuka. Mutizeetize gundi y'eggwanga emirundi mingi mujjamu obuwaayiro bungi. Kati amateeka gano Allah amugamba nti amateeka g'abantu gakyukakyuka, mwe muyina kuwangaalira ku mateeka ga Qur'ani. Mbabbirako nga mbagamba ab'ebitiibwa abakulembeze oba parliamenti y'eggwanga ne bwe munaayisa ebyenkanawa, Uganda it's a secular state. Uganda it's a secular state. Era bwe mubiyisa nga mugamba temugenda bikakaatikawo mu mpaka, tuli baddembe okugenda mu kkooti nga tuwaabira parliamenti tuwaabira eggwanga. Lwaki? Anti Uganda emanyiddwa nti amateeka gaayo eri under a secular state. Mukkiriza akawaayiro ako nakalabyeko nendaba nga abamu bagugumuse nnyo naye tikayina wekabagugumulira. Bwana bakoze ensonga balooza twebase, tumanyi bulungi nnyo ate advantage ennungi abamu twabugumako. Tituli bantu bakuvuga gwe nga bw'olowooza katujja batwala mu mateeka. Nensaba abakulembeze baffe ab'ekibuye Road Kampala, ensonga eyo mugirowoozeeko era muwandiike ebbaluwa mu bwangu egende ku kiraka wa parliament, ekiwandiiko kidde ku fulu ya parliament kyogerweko nti Uganda it's a secular state whereby Muslim balina Qur'ani yaabwe bwe bajja amateeka akola ku maka gaabwe, bwe mukiyisizza mukiyise nga ky'abantu abamu abeewandiisizza. Hayakumullah wa jazakumullahu khayran. Nyongera bategeeza n'obasaba
nti omukutu gwaffe gwe twaggulawo ogw'okuyambibwako gukyali muggule tusaba mwongere okwewandiisa mutuwe kasente kammwe akatambuza emirimu gya ddaawa okutuyambako mu nsonga ezimu nembeebaza ak'ensusso abo abatuwa sente zammwe era batugulidde ebipiki abaana bano abakwata emisomo kwe batambulira biidhinihi taala nsaba allah subhanahu wataala atunule ebizibu byammwe nammwe abikoleko abaafiirwa bakadde bammwe ifuke ennunuzi y'okutaasibwa kw'abakadde baffe abalina bimwagala ifuke ensonga y'okusabirako ensonga zammwe mwena abatugoberera nga musamba eddiini yammwe nsaba allah subhanahu wataala olunaku lw'enkomera akaseera kammwe kafuuke ensonga y'okutambula twolekere awantu allah watwagala hayakumullah wa jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu